tubadde tumagidde ku muyimbi gwe bayita Fefe Busi nga fe abamu managinga era tuzze wano okudinawunsinga omuyimbi oyo ffe nga Kibo Establishments tetukyakola naye. Mumugobye? Tetumugobye ne tutaminetinze enkolagana yaffe naye. Mu Luganda muba mumugobye? Tuba tetumugobye, tumwesonyiye. Tusooke tugende mu nsonga za Skuplama. Lwaki musayinize Skuplama ne mumureplacinga ne Fefe Busi? Skuplama abamumanyi bamumanyi era atamumanyi amuwa obudde ajja amutegeera. Skuplama muyimbi mulungi nnyo, alina talenti, alina ennyimba ennungi, ate ensonga etwawudde n'oli tumwetegereza okumala ebbanga era tukiraba nga tekijja kubaawo. Ki ekyo kitajja kubaawo? Abantu bannyonnyola tuzakira ku makya. Dishonesty gwe kubanga ensonga ekuleetedde okwawukana n'omuyimbi gwe tubadde naye. Obutali bwerufu gamba gisa mu Luganda. Si mwerufu. Ate afunye ennyimba nga temumukkiriza. Si kyekindeese wano okwogerako, size kwelaboratinga, badde nze specifically kwanjula muyimbi mupya na kutegeeza mbu ffe nga Kibo Establishments tetukyakola na FBM. Bw'ogamba muno si kyekibaleesa, abantu beetaaga okumanya ddala buzibu bwavudde waggwe okwawukana ne Fefe. Mwatandika okukola ndowooza oba twali tuva mu lockdown something like that. Temumaze ebbanga ddene ng'ayawukanye ne Arafa n'omutekinga on. Buzibu bwavudde bwakabasa kavudde ku ki? Dishonesty abantu gye baagala. Ntandikire wano. Ffe nga Kibo Establishments omuyimbi Fefe Busi yatutuukirira n'atusaba twegatte ku FBM tutambuze kariya ye. Lindako, temwalaba talent ye yajjanga abanoonya? Yajjanga atunoonya naye nga naffe talent ne tugimulabamu era olwedde twali tugimulabamu ng'era tukimanyi muyimbi mulungi kuba yali kyali waffe nga tubeera naye. Era ne tutandika okukola, twatandikira ku luyimba lwa buzibu bwo ne tulukola ne tukola influencer ne tukola pretty era twali twamusuubiza concert. Era ne concert nayo yennyini ne tugikola. Kati obuzibu buvaawa? Obuzibu we bwava, obuzibu bulabika bwava ku concert. Si bulabika n'obuzibu bwava ku concert. Dishonesty yawo we yalabikira kuba tubadde tukwatagana bulungi nga buli kimu kitambula bulungi era tubivuga bulungi. Siri wano kudifeminga muntu yenna oba kugezaako kusa brand ya muntu yenna. Ndi wano watula butwawukanye naye olw'obutali buki bwerufu. Ensonga ya concert twatuuka nga twagala okutegeka concert. Ne tunoonya bapromota batutegeka ne bapromota nga tebatukkiririzaamu. Ne tutuukirira omwami omu mu media house emu ne tumugamba tusaba atutegeke. Natugamba tajja kusobola kututegeka. Naye kyayinza otukolera kutuyamba kufunira ku basaponsa na kutugayidinga era nga mu ekyo kyonna tulina okubeerawo ne ssente zitandika ki konsati. Nze ng'omuntu nalina okukkiririza mu muyimbi wange, nalinawo ssente zibitandika ne tubitandika. Naye nga bumanyi konsati si ya miliyoni 10 oba 2 oba 5, konsati ya bbeeyi, so nga ssente twetaaga nnyingi. Nalina ebintu byange ebikalu n'ensinga y'ennyumba yange ne tufuna ssente tulaninga konsati n'eggwa. Naye obuzibu bwe bwava ewasookera ddala, tutuuka nga konsati etandise okuyingiza ssente. Kyomanyi ssente za konsati ezisooka ofuna ziba z'amameeza. Amameeza ago tufata abantu ne batuwa ssente. Naye kati mu kufata omuyimbi ate kiba bagwirwa nnyo ng'omuyimbi yabatuukiridde. Omuyimbi ng'abafata nga bamuwa ssente, naye nga bamuwa ssente simanya results bulungi bwe zikoze ki bwe zivuddeyo. Naye ne ngamba tukola ffenna tuli wamu, tujja bibalansinga nga sheewedde. Okusegeera ne tukola tuka ku lunaku lwa konsati. Twali tusolooza, omwami yatuyamba okutufunira basponsa, yatuyamba n'atufunira n'abantu abasolooza ku mulyango. Era ffe twaliwo nga bakalabalaba naye tetwalina authority, ssente ze twalina zimanya ffenna olunaku oluddako enkeera.
Buchenkeera nga tufuna ssente nga nze receiving era nze yazikwata naye nga ssente ezo nina ozikozesa okusasula amabanja agaali gasigaddeyo n'okuwa ku bantu abaki abalala baali bakoze ekyo kiggwa atuuka mugamba ssente z'amameeza tukoze tutya. Emeeza mmeka? Twatunda emeeza 50 twalinako ez'emiliyoni 3 emeeza 20 n'emeeza ez'akakadde emeeza 3 z'emeeza 5 wamu ne ku ssente z'emeeza nze ng'omuntu namanyako miliyoni 15 zeyampa ne twongerako okuteeka mu konsati ku lunaku ng'olunaku nga lumu ne ku lunaku lwa konsati lwennyini makya. Ng'obazeemu meeza mwavamu ssente mmeka? Osobola okubala gwe nze nkuwadde figa twatunda ez'emiliyoni 3 emeeza 2 ne tutunda n'ez'emwemu emeeza 30. Kati tudda ku mulyango omulyango twasobola omwami ono yatuwa abasolooza yatuwa twazifuna kashi naye nga tulina ne ssente endala ezaali zigenda okuva mu kampani y'essimu emu yatuyambako mu kusolooza naye okuba yatugulangako tiketi ku full price naye gitunda half price oluusi nga gitunda n'essente zeesazeewo yongayo okusinziira ku strategy yaayo. Ssente ezo balina ozikreditinga ku akawunti yange. N'ebiseera ebyo waaliwo Sagaya Nobert ne Reigi. Kati yali akwasaganya ensonga yaffe ku desiki ye bwe nagendawo n'aŋŋamba naye akawunti namutwalira empapula nga nzituliza mu kampani yange. N'aŋŋamba n'okusinziira ku bibaddewo twandyagadde ssente tuzikreditinge ku akawunti y'omuyimbi. Sinsi nali neesiga omuyimbi gwe nkola naye kyali wange tubadde tukola buli kimu ffenna mbagamba ne mbawo ne mpayo details ze ne bateekako ssente. Naye kankuzeeko emabega balina ne bwe batuuka ne baŋŋamba ne ebiseera ebisinga oluusi kale kino kyali kizzeewo naye lwaki totuwadde amanya twatuwadde details za kampani yo ne tujjuzaamu ki ezo ssente tuzikreditinga ku akawunti yo ne bagamba mukireke kuba kyali wange nali nkola ki mwesiga. Ssente zajjira mu portion 2. Portion yasooka yajja nandi receiving era ye kennyini yaŋŋamba n'okuŋŋamba bataddeko ne musaba ne mugamba kati tukoze nga wayiseewo ebbanga lya wiiki ng'emu oba 2 n'aŋŋamba ssente yazikozesezza naye tulinde endala ezijja. Endala ezijja nazo bwe zajja saafuna wadde 10 benka kampani ng'ate Kiba establishment kampani twagigulawo ng'ew'omusolo ng'era erina okukola amagoba. Kati mu mbeera eyo netulaba nga tuyinza obutasobola kwongerayo okukola naye ate twali tukumye tusigale nga tubeerawo naye bingi byajja bibaawo nga ne bwafuna shozi tazanjula. Bannaye bayimbi mwenna gye muli Bannayuganda mwenna nga muli mu bizinesi nga muli mu partnership n'omuntu kirungi nnyo obwerufu ne buba mu bizinesi buli wamu oba teri avaawo wewaka nalekayo abaana oba n'aleka emirimu gy'akola oba n'akwata ssente ze n'aziteeka mu kintu nga takolerera kufunamu. Kibo bagamba waliwo ssente z'emirundi ebiri ezisinga okubonyaabonya ssente za federation ne ssente z'eggulu. Ssente za federation n'ez'eggulu sigenda byogerako ate nga mwazijja ezo zo saaziraba era sigenda zoogerako. Federation yabawa ssente ate mwatugamba yetagwa mu federation yabawa ssente ate nga ziwerako. Nze nkugambye ssente za federation zombuuza sigenda zoogerako sizimanyi n'ez'eggulu sigenda zoogerako. Abazimanyiko bajja zoogerako. Ssente z'emmeeza zaali miliyoni 7 plus otugambye wafunako mmeka? Nafuna miliyoni 15 ku miliyoni 7 mu 5 ezo kye nafuna. Ate nazo ze nafuna zaali zakozesebwa kuzzaamu. Gundi yammwe konseti yammwe ne Fefe Busi yali etya nga musayininga? Twali tuli ku percentage gyesijja kwatuukiriza wano kuba biri confidential byali masegati kati gaffe babiri n'ekyo bw'omanya kye nalina ofuna saakifuna. Osayininza omubiyimbi Scoopula Mawuuyo wakava mu Fefe ebiwundu olina bukakafu kinti ono ate n'ennyonta alina nnyingi. Scoopula Matujja asobolagana wabikonde ekyoba omanya nze naye tujja sobola okukolera tujja sobola okukwatagana. Nga tetunnakubuuza ku kya Scoopula nze nga nze nandetaaze okumanya w'oyawukanidde ne Fefe twaleero tumanya nti oyawukanye naye officially wadde nga mubadde mwayawukanye silent.
ne wamusangira golaba embeera ebadde yaddeko nga tulaba bwayambala sijjagendayo nnyo mu personality ya muntu saagala yingirira nnyo obulamu bwangu bintu byesikolagana naye butajjalabika bulungi ensonga zonna zendi mu kwogerako njogera ku nsonga za nkolagana yange naye nabye tuyiseemu so kuba bwe twava mu konsati wayita omwezi gumu lwe twatukreditingako sente zasembayo zesaafuna ate ne wabaawo awo ebya kukwatako shows nga aziyimba taŋŋamba nina ne wenatuuka ng'oluusi ninasho nenfuna nempeyinga back netuzirefundinga endaba nga awo tewaba kigenda mu maaso naye nze ng'omuntu fefebosi siminaako obuzibu kubeera kyali wange ne business wise personally siminaako obuzibu ne business wise tetukyasobola kukola ffenna kati ki oyagala akuddizeyo kasente omubanjayo ko oba omulesa agende nagalaali kuba ebyo byonna mbigezezaako nenyemererwa ebyaki ebyokuzibanja ebyokwagala mpeeyo kuba ntaddemu sente nnyingi mimbi bwe namusanga mwe bannamawulire mumanyiwo mwali mulabawo era bwe twatandika okukola bye twakola achievements mwaziraba bulungi nnyo era ne concert engeri gye twagitambuza n'okugivuga bulungi nnyo mwakiraba tubirabye naye ng'obuzibu obwasinga okuba dishonesty ne concert bwe yalinga ayogera ng'agamba yeetegese mukimaninde okubuuza omusajja yeetegeka naye nga twetegeka kangambe namutegeka sinatwetegeka kuba fanzi zaali zaatufuna abasajja abalina obumanyirivu mu kintu ekyo netufuna angry management n'atuyambako netufuna manager cox n'atuyambako netufuna bajero mukakande ne batuyambako ku bya social media marketing waliyo ekibuuzo ekirala katono nnyo tembuza omusajja oyo ali mabegabo kuwekwa feefe yagudde alina oluyimba lulimu abantu 12 netuluwulira kalica taata buuza ekibuuzo kyoyo nkirese era ebibuuzo byesijja sobola kuddamu kuba siri wano kussa wansi bantu ekibuuzo ekirala seru twawulirako ku nsonga zekusinga ennyumba nga bagitwala banka nga oteekayo ennyumba okusobola okufandinga concert kama mulungi ekyamabanja we kiri naye ku sente ze twafuna okuva ku mulyango nasobola osasulako sente zebamanja ez'ennyumba amabanja ageninga geninawo gega sente zava mu kampani y'essimu ag'omusolo kuba omusolo baguteeka ku nze Bayimbiro banabayimbi babaki bana katono nnyo tuze tulabanga na management wezawukana n'abayimbi babaho obuvuyo bungi nnyo ku project babakola nabo kati nga piti mwakola naye amukola buzibu bwo tetulabe mu maaso awo nga feke takyasobola ku accessinga wakono nga mumweddiza okuba mwakola naye tubadde tu partnership gye tubadde nayo copyright ey'ebintu bye byonna abadde nayo era n'ekimu ku nsonga ezinzijeeyo nina omwami omu gwe twakola naye contract alina bwe yatuyambako nga tulina bwe tulina okumusasula nga concert ewedde twalina okubaako bye bwe tumuyimbira nkwatagana n'omuyimbi amuyimbire n'agaana n'ansuubiza okukola ki okunsuubinga era ne munnyonnyola mu buntu waliwo n'ebintu ebirala bye mbadde nfuna mwogere Vince Media House mwagano ziyimbira sijja kwatuukiriza amannya g'abantu nansonyiwa so mu bufunze ennyimba ze zalinanga yemu temulina kyemuyinza zogerako oba temulinako rights zonna enkolagana yaffe nzikirwe tetulinako rights zonna kati abantu public oli mugigamba gwe neffeefe tebaddamu okukukubira nebiri abadde bamubanja shows nze ng'omuntu mpozi nga kiri person naye bwe kiba business wise tetukyalinawo connection era ababanja personal yengombe waba wakyabanja owokubanja nakolagana nabo bonna nabasasula oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki Scoplama bakusayinize naye ojjidde mu kavuyo oli mukuliira mu kavuyo ojja kamanya olimba anja wagenda ayinawo amagye amanya n'endoboozi Scoplama kansooke kweyandula nzonda ku lwaleero ndi wano kola na manager Kibo for establishment ebibaddewo ebikadde
sibimanyi kubanze ndi mupya. Ate sijja kugamba nti gaze brand tebalina brand yonna gye nnumva wabagye nkiikiriro Scoprama olugendo lwaffe lutandika leero. Naye obuzibu bw'olina buli wojjojjira mu buzibu wagende wane wajjo sitede yatwala mukazi oze eno ffeffe ate yabbye bano kiki anti munaye obeera omugongo ebiseera ebisinga byebibuusa. Yes man. Ensonga ya George sagala njogera kwa sagala mu amasanyalaze muleke yebake. Engo mukazi okyamukubira. Ebyamakazi byetuze okwogerako ezo ensonga z'amaka olwo poliisi ebikwasaganya era omusango gwa Justin naguteekera poliisi. Wagulopa? Nga ki ekikulopya omusango mukazi? Nja gufollow. Kitundu kimu kyokka bweki. Yes. Ulimba lyaluwulira. Kakali nedda bageze okulaba nga weight yo yenkana ne okujjawo feefe ne bateekawo Scoprama kitegeeza bageze okulaba nga gwe weight yo ne feefe muli ku level y'emu. Eno ndongo ya ddala naawe. Ebiseera ebisinga omuntu abeera mu ofiisi bamuteekawo omuntu tekitegeeza nti abadde tamanyi. Abaasi omusingako. No, tekitegeeza nti oluusi omusinga naye wabeerawo ekyuma kikamu buli bizinensi. Tuyinza okuzaawo omunafu Naye omusobola. Emusobola ekiro kijja. Tali wange wakabi muyimbi wawe. Naye tugenda ajja kiwulira. ne Maliso ne mwamubyeyo wuuno. Bali naye wali. Ian oli producer naye tukulaba wano gwogenda okukola ennyimba za gunza lama oba nawe oyina ebikuluma. Scoop no by the way tumaganye so lero karoka. Scoop mukwano gwange ate by the way Scoop is one polite guy ndoza che twagenda kola kana nyone kibo. Nsemanyi kibo kwa kibo naye personality ye ngomu musajja mukaka. 1 2 Kaina ndo kalekezi wakulekera tulaba ne byaffe bibadde obanga nga tomulya ngakola ki ate Scoop ye guy go okyegera laba bayo ogedde kiba ku muki n'ensonga za ffeefe nga Scoop ye shwadi bagenda kukubira ekitukuliko kubuuza nzira amavu wetagira ku support yange yonna oba puli oba biki awo push 100% nja kuzikuvaanga musamizi sina kwebuuza ku muntu ekyo ngenda kikola naye ensonga za ffeefe by the way ekyo kansoneko kakole ku nsonga ffeefe abayimbi naddala abayimbi balabana bali waggulu ennyo bano tebalina mbeerezo kyewunzi tutoba tuli bana bamwete mu bibadde kukigenderedde tola bivuyo nti manager agenze walikiwuliddeko naye bano bangira bano bantetenkanya okitegere ekyo seriously bubagenda nesente kati ono kibo feefe atetenkanya kyonna whatever I don't care ono kibo ekindetamu zina ensonga nti nze namusindikiza n'omusindikiriza amanaging ffeefe alina South Africa neninya nenkomawo netutuula nemugamuteke mukola naye man alonde we man bwe tuna mukwano gwange nga sente ze zafiira mu business ngeyo you get personal n'olya mu butima buninye sinange byazza nkola bingi okisegeera nti ekituleetera fuluso gamba katukole n'omuntu ng'ono ogamba yananyiga ndowooza ebiwundu kuba talekana nobeera omusajja you can't even pronounce a company ekutaddemu millions omuntu asinga ennyumba you can't even say tukoze ekivulu negundi abayimbi banaye muli bambu seriously tumere sincere you can't even omuntu akutte ennyumba kati singa kyalina backup plan abalasinga tebasula ku lusooto wontegeera so kakati nze byafeefe nga ye I'm personal with him kubanze mubanja n'omubanja ebintu byange bingi studio yagibba nze mpulira nnyo abantu abawoza tuli mulabe byabufuzi byabwe gayi namuvuga nimutwala eggulu batuwa ssente ulimba lweggulu tolumanyi olimba lweggulu wali opende konti nze nevuga naye bwe twajjayo ssente ye ne manager bagula mu motoka alafu gwe wamutwala eggulu ne mwazika ebyuma byange ngende South Africa yabinsaba saabi mukaka owulye navuga n'amafuta gange okuva entebe gyensolo bimuleetera emwene waazula kazigo tetwalinayo so batuyita sayimusale ngaagala olimba lweggulu netulukola ne batuwa amajja n'agalya bwomu nga mmeka sefamanya naye nga baweleza sente ku akawunti twali mu nyonyo tujaguza nnyo nnyo ebijaguzo byali bingi naye nawe twamala ebijaguzo omusajja ayitawo teyadda gulu yali projekiti obadde otya bwekakkana tugende mpolampola jakutuusa gy'olaga twalize wabumu yakunama yakunama byonna kikiri ekimu naye nga si ensonga enkulu
wamaze just kibuli abayimbi tubere ki realistic kwasaga nene so bakole ki tujeko maaso ono gaya akola galikana ye kwanza sikola kona yero nyimba na ye nimubuze nze mwegera no mukola ki kolaki ndi mutukula bagoso otula na ine munde mwogera nti B C dine bali bachuse at least kana katono ka kulaga mu kusoboka ubudamama ine usibo guy nija fepeta kwata na masimu sebo bola sente mekaze babira I don't message ya jatwali munyonyo na ajaguzo mutaso akula message diweziti ya bank of course na eto ajaguzo olujaguza remember that day twali banje ngejaguzo ekulaga sente zize nyingi ne bagule moto kato muntu bomba nga utayi ne muloke yagwaho kata china moto ne baba bafunye sente takweka chemanyi hako chiko lutulao jaguza baba haji nyawo ne buladi paka na kati zisiranga sina mukuli akalanka office omwana mukamanyi mumbuliza ziye ba pay the studio kona inako percentage not only that namwe ebyuma byange ngazili South Africa sibi ko sabiri wakabi ko zeji olimbalo gudo ya kusasula tiasasula tasasula ko studio fefe wangu ya David sitayo mubuzo wali na receipt yangu but I've been kwa kwa studio fefe now been helping him like a brother, you know. Ne abayimbi muzala abantu obusungu kaliza obusungu bweni naye buva kuona muganda wange kuba mukindikiriza nga bakale singa namuleka nabira kuba ina company zenda company jano jule byekola ne namukaka mawuli obuli ku mutima nuga stand yangu kozesa neka kamusajja wange seneze zipa mai okay so ekigo bukulu byonna byonna kwebera beerufu maani blood nze wange obusungu bwadde bungi tulya bwongerayo azogedeko ensonga eno koleki Kopulama ogenda muyamba otya nze studio weeri nze ate nali koyo okukola ennyimba ebyuma baabibba naawe negwe kati omumanyi nenze olawona omusajja nze byuma nze bisa byuma ate n'omutima gwange ogwa guli mu kintu sina artist enkoze nabo Jose Camilo kutoka kwa kuchini ajibu nipo nenda beje wali koleddemu bajo gogolita koja kulia kasogera malize nsongi tuwe gundi ya Kopulama ngejoge no muyamba but like in details walimiriza ku Dr. Propa atika la byose mu togenda yeyo nawe nze Kopulama muyimbi amaika kule ko muyimbi ona jabo zate is very strong it's okay kati nze okola naye first of all sikana yentinga celebrity babicha tukola nga brother guy mukwano gwange ubude ya music nyenda kuteekawo mwaitwaito kuteeka sina mukono nyateekawo kyonna ekigongo ekyegeyo kibode amaze ngenda kukola music woyagala yawange wali open tojja na sente kati ero kankole nga nsiimenti nkolede ki bwereere oba ofuna kyegamba bwereere wange temujja na sente amakibo bwereere fefe andi byebyali ya sente twali tulakufuna neno byabwere kati how sure are you nti munnaye totuuke tubanikise naye n'otugamba nti omusajja ate munnaye abadde bwati yeefu era nkuddiramu kugambe nakamukyenjogedde negamba nti ye muntu akulagirawo nti BC tutambule bwe tuti Kopulama ye muntu agamba nti mwana brand sijja kuswanza engenzi naye omuntu okusigalaga tuli bulungi n'abaana akulaga nti tuli bubi so kati ono ye bagale kukolera Kopulama myaka eki simukola nkolimba naye muyimbi mubuuze wumu muyimbi mukuru ba mukwano nnyo tinewangajja ewaka kati so kolagana naye ku personal level era nja muyamba ku personal level si yagamba nti kufuna gaye saagaladde ebibiri era sina kyemubanje ng'owunzikiragala ensonga ya Fefe Bruce waliwo okonye n'ogamba mbu n'emmotoka takyalina kati okuba weyagule anti badde nsaba ensonga eyo tugera kudda wali mu kafubo tugitanye bulungi efatolako ensonga eno okoleki mwe mukyabalina tugera zino nabadde manyina waali kubanjiraba wano wadala si ye musajja amwana emmotoka ye naawe obadde otya Malisweno odduse w'omusajja ogenze n'abasiguze kyekikujje waffe sigenze n'abasiguze njawo giraase nyinza okuba sigenze n'abasiguze naye olw'okuba mwana kizibu nnyo okuweereza omuntu okumala emyaka 8 naye n'osigala ng'okyalwana wekka ate omuntu nga omanyi kati sijja kwogera nnyo ku Fefe kuba mukwano gwange nnyo ate andeese anzibudde n'amaaso n'aleeta
kati zikinali neetaaga mu bulamu bw'ensi kutuulako bwenti naye njagala bannamawulire mwena mubadde ne feefe mwalimu ndabeko nga ntudde wane ku press conference saasobola kutuula wa naye nga nze nali baakapuwe ku show eyo yonna yonna bangi bandaba nga neewuba mu suuti eya white naye nemala neefuuka black essaawa zino yeeno yafuuka black saagala nkulinda naye si kirungi kibi nnyo okwesiga ekizigo ng'ate weesize oyiro oweesize ki oyiro weesize ekizigo naye nga oyiro so ensonga zino njagala zibeere nze njagadde nzije wano nzijeyo n'ekifaananyi eri abaana abo bonna abaagala okwerekera abayimbi oba abaagala okugoberera abayimbi nze malisene ndi mu buufu nze n'abakyali bange mu ghetto bano ne baŋŋamba naye maali storage so emba nfunye omuntu nga maneja kibo era omulundi ogwasooka fefe yagoba alafu nange yangoberako omulundi ogwokubiri weyazeemu okugoba kibo nange yakoze eki kati kitegeeza nti ye kale sijja naye missoni ye nti ye ekiri kiba kiwedde ate tusaagala oddemu onnoonya mulundi gwakusatu nze ndi musajja ndi mukuzaala abaana bange abaana tebasoma ninayo omwana ng'omu omuloovu ogu omu naye tasoma okitegeera nziba mpita kyali waffe bwesi ntawulira kusala amaloodi enfuufu enkuba buli lunaku mwana okitegeera kati saagala mbeere mu dduka nemera okutuuka okugenda ku sho nti alafa ananyamba nga tasobola kunteekayo magikitaaki wali nga tajja kunteekayo njagala nyimirire bweruufu bannange munyambe mu sapootinge bwe mba negase nono omusajja wanaasobola okunsindikako nze malisene seetagisa sente nnyingi neetagisa kuŋŋamba nti katugenda wano nja kutuukawo mikono gyange mingi abali mu industry bajja kunyambako ate ng'ennyimba naziyimba dda nze ono omusajja ono Ian Pro nze namutwalira ne feefe ne mugamba ndaka studio wali emmanga ekasubi naye tugenda oyiteeyiteeko olwo oluyimba lwa sitole lwansala nnyo kitegeera mwana nti nange nali mmanyi nti kyaliwa naye ne ku sho ekyannuma ne ku sho tetwaluyimba nga ne puroguramu lwalimu kolabo yamwe temwagiyimba tetwagiyimba ne vidiyo emyaka 8 kyaliwo obeera otya mwana nze kinnuma ddala muleke namwe abayimbi mulimba nze sigenda kuweereza myaka 20 naye tetwaluyimba poliisi yatataaganya obudde nkugamba ebyo byonna bireke yibula mukwano gw'omusoosa abazaali yimba ennyimba 12 malise nogaye ku 10 okutwaliza ewamu abadde takuwaamu ampaamu wanneetaagisa ng'alabika neetaaga naye ndi wa mukisa nnyo okuba nti balabantu balaba bonna bagoba nze nasevinga n'ennamba ya kibo mu ssimu ye ekyo nkyogera mu mazima ga Katonda ng'agaanye teyagaana nze naleeta maneja kibo nga bwe yagiwagira nze maneja kibo ne mukuba ekikopo ne mugamba naye omusajja ono maneja kibo nze nesevinga essimu era okuva olwe batandika okukola ki ne muganda wange ono Ian Pro naye tetugenda tunuya nnyo byawa tudde mu maaso bannamawulire mutusapootinge mutulaba naffe tubadde nnyo ku bbala mutusaasire tetulina kye tulina sigenda nze kudda Masaka bannamawulire mutusaasire aba media naffe enfuufu egenda tukuba ate nga tulina ensonga bakyali baffe bangi abali mu ghetto kale kyandibadde nandiyogedde ekigambo kino mwanisonye naye maneja bateesaba nga kankireke kyandibadde sikupulama nkusabayo ekintu kimu muganda wange olaba omusajja yakutaddemu sente nze akutaddemu nze ngenda beera mabegawo wano naye jjukira nnyo bageto yuti akujje ku nfuufu jjukira nnyo ddeyokko wansi eyo abazaali genda okyaliyo ku malwaliro abantu enjala ebaluma abantu balwadde mu malwaliro tebalina muntu agenda balaba naye lwansonga ati ate ffe abatunula mu kamera tetusobola genda kubeerawo kwabo maaso gaabo bantu okitegeera kiro ya sukaali sikupulama ne bwekiriba kinkwegaidde tuweerabiranga muganda wange nze bye byange byokka byokka tulandaze nnyo munatusonyiwa kyatuleese wano ensonga enkulu ddala kwe kwanjula omuyimbi omupya Sukupulama
Muyimbi omupya Scoopulama era musuubire bijja okuva mu ye. Muyimbi mulungi ali talented, endonga alina nnyingi. Tulinawo n'oluyimba lwaffe lwe twasoose okutta olupya lwe bayitandika lutambula, ne Naterera nalwo lukyaliwo lutambula. Tusaba buwagizi bwammwe mwenna bannayuganda, bannamawulire, kyosobodde okumuyisizaawo muyisizeewo. Kuba Scoopulama musajja wa ddala, bonna omwetaaga ajja kubaawo. Ekyo kibasuubiza. Ate nange ng'omuntu sirina nnyo buzibu, sirina buzibu. Siyinza kukaluubiriza nga watubeererawo. Ekibuzo kyembuuza kigenda Scoopulama. Oluyimba Naterera yalukubira Jostene nga bazitwala mukazi we. Ensonga jjo gye nabadde nga njogibwa amasannyalaze naye anjogereko oluyimba olwo. Omusajja yamala olutwala mukyala yanteeka mu mbeera embi negenda mu depression. Bwe namala ova mu depression nagenda mu studio oluyimba nakola oluyimba lwe bayita Naterera. Nali sitegeeza nti nteredde nti nina sente nnyingi naye nali maze okuterera mental. Kuba namala nenzikiriza nti nenzijukira gye nvudde kuba nze nvudde ku bbala, mbadde musiizi wa njala, yeeko, nazaalibwa mizinga by'ekalangala eyo. Nsooka nonekuba mu mutima nenzijukira gye nvudde wabadde wabi nnyo. Obudde wenna bumalira ku bino, abakyali bano bensanze e Kampala nti bakuba tutta omukyala nga n'omukyala musanze e Kampala. Nze kyali kibuga kito ebyana bindaba. Tegeera. Kyali ku bbala oyo. Nina ekibuuzo kya Scoop nga kyayongerawo omukyala atubulirire ddala yebindu beera muwulire nyonyola gera mu maaso si ebintu. Epandikira oluyimba lwe bayita Naterera. Oluyimba olwo mbadde mbasaba mwayemu akapeera katono nnyo nti message mugenda gifuna leero ebaviireyo bulungi. Twali tukwatagana nga tukuumagana n'abalongo era twalina ebirooto wadde wayangu osala omusango. Bwe nakwagala nakwemalirayo nga n'akatono ke nnina musawo okubalirako. Wannabaziro gwe nondekawo kyekyaleetera lavu yafa okusanawo. Nga nakaaba nasinda wandeka mu bulumi weeyisanga basoja nikulira mu busungu nga bungi naye kati Naterera sikyalina alaali ebigambo ebyo nabiwandiika mpijja ku mutima mbiwulidde olw'ensonga sitole gye nkunyonyodde babiri wansangidde badde n'abakyali bange bekwatagana nabo nga nkola n'abakyali bange nasite management. Naye osobola otuukira ku kyali wange enaali okumpi yasobola okunnyonnyola ensonga eyo Scoopulama yeeyisa atya akola tekwa sijja kukunnyonnyola ngeri gye neeyisa kuba nange simanyi ngeri gye neeyisa muyinza oba neeyisa ne basoboza ku bakyali bange abanneetoolodde. Olaba olekera omusajja omukazi oli mubi omusajja yakyali mukondo esaawa era ngenda mukikiro yabizaayo edda tosiga kyokungula abantu sooka we batugamba oba yasiga depression tasobola kufuna amasanyu ayina kufuna depression. Naye kamusabira kuba si kyemwagaliza Jostede ng'omuntu kuba Jostede yali abaddeko omusomesa wange. Kati omusomesa wange so amwagaliza kintu kibi, just njagala ye ng'omuntu yeetereze aterere mu bulamu abe ebintu by'okuddenere. Biki by'osuubira mu Kibo Media Kibo establishment? Byensuubira bingi nebitugenda okukola bingi naye byonna tulina bikwasa Mukama. Kubanga olunaku lwaffe olusoose tosobola jjajinga muntu gwe wakatandika naye olunaku olusoose oba tosobola laba nsobiye na birungi bye. Naye katusabe Mukama atukulembere mu lugendo luno lutandise olunaku lwayo. Osanga tujja kuddamu tubayita olunaku olulala nga tugenda mu concert tugenda jahaza awo ofunye manager baboyibo ababadde ku kidoto bagobe emabega bonna balaba bakwetolodde baboyi bange badde nkola nabo era buli muntu gwe badde nkola naye akifowaayo. ekibuuzo ekibuuzibwa nti contract ya bbanga ki?
Manager tugende ku contract. Ajigani. Signing. Mu exchange ge gudi tufe wa. Kumwa buntu bulamu. Yasomyemu musajja yasoma si. Musajja yasoma soft copy yagifuna abira. Esoka ku kiti kugonde ku mitimbagano. Ne page bazikoze mu nvirize. Okay, gino nnyo. Tulinde kujaza oba unaona kujaza. Andi kube establishment y'enkola. Contract erimu ne mmotoka. Ate gye bajja ku fefe bagiteeke. No, musajja kana kuba nnyo naye byonna yabigonza. Obuzibu wange si mmotoka. Soka paso kabugozo. Edua kutubala. Ensonga enkulu. Wamma awo kati kentegedde nkuliko ngenda kukubaamu Ani? ate Ian bw'oba okolagana n'omwami oyo ensonga ziri mulala. Teachinga. Mu exchange nge bannange. ne sitampu Basena. Wana kibosi. Kansala wa kukyalo yasigaza stamp. Njagola bawumba mukata. Signing ku mutima. Anze badde kababulire wali sente wona wembeera. Bana abafuula tebali wali sente. Babalimba abasajja bagendayo babaayo mu ofiisi. Era ekirala Maliswene naye tuli naye ku ttiimu ali mu kibo. Kuba ye tetunatuuka kusayininga mpapula tukyeteekateeka kyamwetegereza ali mu kukola naffe ayinza okubaamu olufeeso era anytime from now tujjaba tubateerayo ku kitimba awo mujjaba mukebera ku akawunti ze tuyinza obutaddamu kuyita ku press conference ndala ne mujjaba mufuna obubaka nga buyita ku mitimbagano. Ye manager wange gwe nina bannange. Ati nange wembanja gamba Maliswene ekubira gwe. Era ayagala okubukinga school plama yenna ajja kebera ku social media handles ze enamba z'essimu kweziri. Abukinga oli temukubeera. Ababukinga oli mukubira oli mumunoonye era nekyemanyirazeyataddeyo endala. Abamubanja mumunoonye mu buntu nze abamanja nabasasula. Era nze bannange mukubira nga munoonya ajja kulya za bwereere tobanja. Bwenzirya tobanja. Stamp ge chairman. Tumu exchange nze. Kati oli giwo oliyo nagiwo ono. Olaba obadde ozina tolina management. Tukyatambula ffenna naye nga njagala okwebaza nti singa thank you so much Neil Five the promoter Tony buli omu Sasha M I love you so much Ketu singa simba sigale tuli wano tusigale nga tugenda mu maaso